okutwalira awamu enkuba ekendedde mu ggwanga. Otya nno munnaffe n'embeera y'obudde okuva mu Unimanze Anent Nakimbugwe. Ekifaananyi ky'ebyembeera y'obudde ku ssemazinga Africa kiraga ng'omukuubo gw'enkuba gwekubidde mu bugwanjuba obwa ssemazinga Africa ng'ekyo kye kiviiriddeko enkuba okkendeera ku ggwanga lyaffe. Ebitundu by'eggwanga ebitali bimu tusuubira ku makya enkuba okutonnya e Nakasongola Kampala ne Masaka okuggyako e Mubende tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ate mu buvanjuba naye tusuubira enkuba okutonnya e Jjinja okuggyako e Tororo ne Soroti gye tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Mu bugwanjuba nayo tusuubira omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ate mu bukiikakkono tusuubira era omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu. Embeera y'obudde ey'olweggulo tusuubira enkuba okutonnya mu masekkati era n'ebbugumu ly'empewo okuba ku centigrades 28 ne 29 ate mu buvanjuba tusuubira era enkuba okutonnya e Jjinja ne temperature okutuuka ku centigrades 3 eyo mu Soroti awamu ne Tororo. Mu bugwanjuba bw'eggwanga tusuubira enkuba okutonnya ne temperature okuba ku centigrades 29 Masindi ne Kasese ate yo embalala tusuubira temperature okutuuka ku centigrades 27 e Kabaale era nayo tusuubirayo enkuba ne temperature okutuuka ku centigrades 24. Mu bukiikakkono bw'eggwanga yo tusuubira era omusana okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okuba wakati wa centigrades 3 okutuukira ddala ku 32 eyo mu Kotido. Mu bitundu naddala nga ebyebunaayira okusukka eggwanga lyaffe London wasuubirwayo obudde obw'ekiddedde ne temperature okutuuka ku centigrades 15 ate e Cairo ne Dubai omusana gusuubirwa okwememula ne temperature okuba ku centigrades 36. Cairo ne Dubai yo Nairobi omusana gusuubirwa okwaka nga bwe gukubaakubamu ne temperature okutuuka ku centigrades 25. Weebale kubeera naffe akaseera kano nze Anent Nakimbugwe oweraba.